Hi guys. Tonight I'm sleeping with my Omuyimbi Sheebah Karungi munnange takyebaka ennaku zino kye yeekola e Canada n'omwana we munnange ate kikabuka essanyu ppitirivu okukamalako obumazi ate nga munnange omuyimbi Rema Namakula yeekoze ebintu biti ajjukira nti nno yakata oluyimba kakati ate ne Spice Dana esayidi eri munnange ekivulu kye kyengedde ngenda kubeera nga ate nga mbikutuusako bampita Jaminati nsinzira wano wennyini ku Jaminati Yugi making sure nti no subscribinga obeera nga atonaba ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa ate n'omuyimbi Sheebah Karungi kye yeekola munnange wali e Canada muganda wange kikabuka era nga tuteeddeyo ko wali obubaka n'agamba bannange kino kyo essanyu lyalina mbundo tayirabangako mu bulamu bwe muganda wange jjukira nti nno yono omwana munnange ate gwasoose okuzaala muganda wange essanyu limuta okukamalako obumazi era nga tutegeezezza wali n'atugamba nti munnange yeebaza Mukama Katonda okubeera nga yamuwa omwana ono olwenzi olulungi ate okukamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga kirabiddwako munnange azeemu munnange ate n'abyekola n'atuteerayo ekyo ekifaananyi nga bw'okiraba munnange ekitweddize ennyo ku mukutu ogwa Instagram ate wali kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo okukamala naye nga yoyo nno mwana muwala omuyimbi Sheebah Karungi kye yeekola munnange ate e Canada kikabuka nja kubanga nkutuusako information yonna efa ku muwala ono Sheebah Karungi kakati munnange nga nfuddeyo ew'omuyimbi Sheebah Karungi kankutegeezeko munnange omuyimbi Rema Namakula jjukira nti no yakafulumya oluyimba Go Mama wali wonna oluyimba ate oluli mu kikuba ennyo ku TikTok. Jjukira nti no kolabo eno yagikoze wali ne mwana mulenzi munnange ate Dr. Brain wali wonna ate kiri mu kutambulira ddala bulungi nnyo okamala era nga kirabiddwako ateeddeyoko akatambi challenge gy'asoose okukola yeeyo nga bw'ogiraba munnange ate nga abyekola wali ate okamalako obumazi ye muyimbi nno Rema Namakula wali wonna gubadde muzigo mwereere kakati munnange kankutegeezeko omuyimbi Spice Dana era nga bwe tusemberedde munnange ate ekivulu kye munnange ate kikutte akati ensangi zino era nga wuyo munnange alabiddwako wali era nga akakasizza munnange nti no Darling munnange ate ye gye yeesiga okubeera nga asiba enviiri ze wali ate n'ebikwatamuko muganda wange era nga bulaba munnange ate nga bali mukolako wali nga bali musettinga muganda wange era nga ne ku sayidi yeemu munnange ate Victoria University munnange eguzeeyo emuguliddeyoko wali eguzeeyo table wali era nga bulaba munnange ebifaananyi ate ebigetinze viral ate wali ku mukutu ogwa Instagram wali wonna kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo okukamalako obumazi ngenda kukusaba video ogimpere like sharinga obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo naye nga bwe kimunanga ate bwe kitambudde bwe kiti wali ku muyimbi Sheebah Karungi Spice Dana Rema Namakula kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo bwe nti